abampuliriza bamikwano balamusiza nnyo era nembeebaza olw'emirimu gyonna gye mutuusaako engalo gye mukola ku lwammwe awamu n'egyo gye mukola ku lw'abalala. Nga sinnatandika olwaleero munzikirize nsooke mbeebazeeko mwenna abagoberera omukutu guno, abasubscribinga n'okusingira ddala abatwala obudde bwammwe, data wammwe ne muwuliriza. Kituzizaamu ddala amaanyi ffe ng'ababaweereza. Temujjanga okwo okugeza nga Mwami Badru Kalumba, Mainaze Prosi, Mr. Kasule Daniel, Mukyala Sauda Musi, waliwo NL Top 107 n'abalala mwenna ababeerayo eyo nga muwuliriza. Bambi temujjanga okwo. Ng'omulundi oguwedde era n'eleero nkomeddewo mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi. Nabagamba kyatuuka we kiwoomera, ekitabo Agamyuka Omutezi. Era ng'olwaleero tugenda mu ssuula egamba nti oluyiira lunnondera enkumbi. Nyuvu kyenyiza okukugamba era girinde ojja kugiwulira. Omulundi oguwedde twabadde mu ssuula egamba nti bakuyita embuga si buganzi, era nga mweyo mwe twalabidde nga munnamawulire Tabula awamu ne mukama we Rose Serabidde nga bagenze okusinkana Mr. President. Manyi ne bwe sikujjukiza bingi bwe njogera awo oba osobola okujjukira. Kale ku lw'obufunda bwa kadde mbasabisa kisa munzikirize akati awo wennyini awo we mba nkategulula ate nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ennyuvu obw'enjawulo, oluyiira lunnondera enkumbi. Okufulumya sitoole ku bye nalaba mu nkambi y'abayekera n'okusingira ddala amaanyi g'eggye lya lutabaalo, twalinga abakalirira ennungu olw'obulumi n'obubalagaze obungi gavumenti bwe yawulira olw'eggulire lino. Naye ate ffe nga tetufaayo kuba twali tukimanyi bulungi nti ennungu enkaliriza ekisa tewona. Wabula ku mulundi guno kyatwewuunyisa gavumenti obutatukwata n'esalawo okutuyitawo okwogera naffe ku bizibu ebyali mu ggwanga wamu n'okutusendasenda tugezeeko okuwandiika n'obuvunaanyizibwa ku bintu ebikulu naddala ku bikwata ku kwerinda kw'eggwanga. Minisita w'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga yatuyita nze ne mukama wange mu ofiisi ye n'alaga okunyolwa n'obutali bumativu ku ngeri gye twawandiikanga ku gavumenti, so nga n'abaali bagivuganya mu byobufuzi ne mu ddwaniro baalinanga ebikyamu bingi, naye mbu ne tusalawo bo okubattiranga ku liiso. Oluusi yayogeranga n'obukkakkamu ate olulala n'ayogera n'obusungu awamu n'okuyomba. Yatuuka n'okugamba mukama wange nti, "Gwe Rose, ani yakulonda? Ffe tuli mu bukulembeze kubanga twalondebwa abantu, naye mmwe ani yabalonda? Ani abalondoola n'okubakomako bwe muba muyise we mwandikomye? Mumbuulire. Obuyinza bwammwe mubuggyawa era ani gwe munnyonnyola ku ngeri obuyinza obwo gye mubukozesaamu?" Mukama wange Rose Serabidde yali mukazi gw'oyinza okulowooza nti asobola okutuula ku muzira ne gusaanuuka. Ng'amaze okwebaza minisita olw'okutuyita, yatandika okumulungula ebibuuzo byonna ebyali bimubuuziddwa n'okusomesa minisita ku ngeri gavumenti ya Ddubya gye yali ewabyemu ekyali kigituusizza n'okutunuulira bannabyamawulire ng'ekiiso ky'embuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Yategeeza minisita nti obuzibu obusinga obunene bwe buva ye gavumenti okulemererwa okutegeera amagezi ageesigamiziddwako enkola y'ebibiina eby'obufuzi mu nsi ezitambulira ku demokulasiya ow'engeri eyo. Ensonga enkulu eyeesigamiziddwako okubaawo kw'ebibiina eby'obufuzi ebingi y'enzikiriza egamba nti buli ndowooza omuntu gy'aba nayo ku by'obufuzi ebeera ntuufu, era nga mu by'obufuzi temubaamu mazima ga nkomeredde buli muntu g'ateekwa okugoberera. Kino kye kireetawo abantu abalina endowooza ezifaanagana
okwekolamu ebibiina eby'enjawulo nga basuubira okutunda ebirowoozo byabwe mu bantu abalina obuyinza obubalonda, babawe obuyinza obubasobozesa okuteeka ebirowoozo ebyo mu nkola. Mu mbeera ng'eno ebyobufuzi bibeeramu abakontanyi abatali bamu. Kino bwe kyandibadde naye ate mmwe ekifaananyi kye muwa si kirungi eri eggwanga. Abaali badde bakontanyi bannammwe mubayita balabe era ne mugezaako n'okubayisa bwe mutyo. Ebizibu ebiva mu kino ge mawulire ge tuwandiika. Si kituufu n'okugamba nti tewali atulonda. Abaguzi b'amawulire be batulonda. Singa basalawo obutagagula tuba tulina kuggalawo kubanga baba batuggyeemu obwesige. Yeeyongera mu maaso n'agamba nti omulimu guno ogw'amawulire teguyinza kubeera mu nsi omuli abantu abalowooza nti eddoboozi ly'omukulembeze lye lyokka eririna okuwulirwa. Mu butuufu ekyaleeta amawulire mu nsi bwe bwetaavu bw'okusoomooza amazima agayitibwa ag'enkomeredde, kagabe mu ddiini, mu byabuwangwa oba mu byobufuzi. Waliwo n'ensonga endala enkulu ennyo esibukako obunkenke wakati wa bannamawulire ne gavumenti, ate ng'ensonga eno eteekwa okutegeerwa obulungi buli muntu ali mu bukulembeze oba oyo aluubirira okubufuna. Amawulire si mangu kwawula ku byabufuzi kubanga ennyonta y'amawulire ebeera nnyonta ya buyinza eri abantu n'engeri gye baba baagala okubukozesaamu. Bannamawulire si ffe tukayanira obuyinza buno, wabula bukayanirwa abantu bennyini. Loozi yali akyagenda mu maaso, minisita n'amusala ekirimi nti ebigambo bwe byangu byakwogera nga si gwe ali mu buyinza, naye singa obadde omanyi obuvunaanyizibwa obungi bwe tulina mu kukulembera eggwanga tewandyogedde bw'otyo. Yamusalira ku luliko nnimiro, naye kyeyava amwanukula nti awo wennyini we mbadde ndaga kyawandiikibwa nti amanyi ebingi alibiwuzibwa bingi, n'olwekyo olw'obuvunaanyizibwa obungi obwabakwasibwa kyetuva naffe tubaabuuza ebingi. Ate ku ludda olulala naawe weeteeke mu kifo kya munnamawulire wange ono. Nkusindika okunoonyereza ku ggulire erikambagga ng'olijja mu bantu abataagala lifulume. Njagala ombuulire w'oyinza okutuuka n'eggulire eryo singa tewabaddeewo tteeka likukkiriza kuzibira muntu oba yeewaddeyo okukusomolera ku ebyo ebiri emabega w'eggulire eryo. Omulimu gw'amawulire si mwangu, gukyuka ate era gukyakula bukuzi kubanga si mukadde ng'ogw'obusomesa, obusawo oba obwa looya. Gwatandikibwawo abawandiisi bakyewaggula era oluusi naffe tutera okwerabira ddala nga bakyewaggula. Mukama wange ng'amaliriza okwewozaako kwaffe oba kaŋŋambe nti okusomesa, minisita yansongamu olunwe n'aŋŋamba nti wadde ng'ebyogeddwa birimu amazima naye tabula oyo yasinze okutabula enkolagana ya gavumenti ne bannamawulire. Emirundi mingi awandiika nga tasoose kutuuka ku mazima ga nkomeredde ku ekyo ky'aba awandiikako. Naawe okkiriza ng'oli kyewaggula? Namuddamu nti ensi etuukiridde tennajja era nga nali sirowooza nti erijja. Bw'eriba emaze nejja, abantu abaligibeeramu balibeera ba ddembe okulagira bannamawulire obutawandiika ku kintu kyonna okuggyako nga bamaze okunoonyereza ne batuukira ddala ku mazima ag'enkomeredde. Naye mu nsi eno eya leero singa tukolera ku ekyo ky'oyagala, ebbanga lye tunaamala nga tulindirira amazima gonna lijja kuba lya kwewuunaganya n'eŋŋambo ziyitiŋŋane ng'abantu bassa amawuuwa ku ekyo ekiba kiguddewo. Sirowooza nti kino kyewandyagadde. Ebbali awo waaliwo omuwala kaalaala eyali awuliriza ebigenda mu maaso ate ng'oluusi n'ebimu abiwandiika. Omuwala ono Hasifa Nakayiwa yali muwala wa minisita kubanga twali tusiibula minisita n'amunnyanjulira nti owange tabula, ono ye muwala wange Hasifa ng'ali mu mwaka gwe ogwokubiri mu yunivasite ng'asomerera ebyamawulire oba ebyakyewaggula nga mukama we bw'antegeezezza.
muyinza okumufunira ekifo wayinza okukolera okwegezaamu. Kyali kisaalidde mu ntamu kubanga nange ebbanga lyonna lye twamala ne minisita nali nkubagana ebirowoozo buli lwe natunuuliranga ku mwana muwala ono. Oluusi n'omuwala yandabanga nga nzibirira amaaso okumutunuulira ate olwo ye n'atunula ebbali. Teyali mulungi, yali mu nnyambo nga ne namuŋŋoona emukaaba nti muka. Ebirowoozo byanzijiranga nga neebuuza bwe nnyinza okujja ennamba y'essimu ye, naye laba ate oluyiira bwe lunnondera enkumbi. Natandika okwebuuza nti n'ekitaawe w'omuwala yali yandabye nga nkuba muwala we oluuso? Yali amunjagaliza? Bwe kitaba bwe kityo, lwaki yamunnyanjulira so nga mukama wange yali waali era nga bwe yandisabye ekifo kya muwala we? Ate nange mu kwogera ne minisita saayogeranga kumatiza munene yekka, naye nalimu n'okwagala okumatiza omuwala nti mu nsi mulimu abasajja abateemotya. Naye oluusi yansimbanga amaaso nange ne ngamusimba ategerere ddala nti nali seemotya. Omanyi, abakazi balonda omusajja gwe baba balabye nti asobola okweŋŋanga ebizibu by'ensi. Baagala nnyo era baagala oyo gwe bakakasa nti alisobola okubakuuma n'okubataasa ku bizibu ebiri mu bulamu ne bw'abeeranga mu kaseera ako talina nsimbi nnyingi. Oyo ye musajja gwe baagala okuggyako obutaffaali kwe baligatta obwabwe ne bazaala abaana ab'embala abalibaweesa ekitiibwa. Ye Hasifa twamukkiriza okutwegattako, n'ampa nnamba ye ey'essimu nange ne muwa eyange. Waayitawo ennaku ntono ne yeeyanjula ku mulimu. Siyinza kukulojjera ssanyu lye nawulira nga mmulabyeko nate, wadde nga natuuka ekiseera ne ndowooza nti kyandibadde kirungi singa saamulaba olw'engeri gye yandaazaamu. Ampuliriza, tetugenda kusukkawo. Bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe oluyiira lunnondera enkumbi. Yo enkumbi agironze. Katulinde tulabe enkumbi ye anaagirimisa okutuusa omulundi omulala lwe tunaakomawo n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala. Abawala bansekerera, atakumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi bamikwano, mweraba.